wange omwami wange omulungi mbadde saaba n'abaana bajjeko wano bawummule baganda baliyo Christmas bajje ate nakizuula Christmas nga family ennene enyuma Christmas enyuma bantu obumu ku buntu obutonotono obukunjagaza abakyala ejje tukola mu biduuka n'abasajja nga abagobya abaana baabwe Christmas memories ozitegeera abaana ne balyawo ne mujja ne balya ku nnyama omukazi n'ozaala omwana wo omusajja se n'agamba asaagala omwana obaleeta abaana obaleeta oleeta bameka bali babiri abano sisita we yafa omukazi we banebana yansaala nani naakakulaba bwe nti nekyasinga okunuma omwana n'afa ku myaka emito myaka abiri ng'ofoofa biki sirimu yatugirya sima yali wa sirimu ate bannaye bino byonna bwe babyogera nsaasi ali tubadde babiri kale n'ensonga ebadde nti bwamwanguya kaakati mbadde awo ŋŋamba nti bakiki bali abali ewamaama obulongo buli ewamaama bwa brother wo bwange mukawebuzabuza kyo nga bunyo tokimanyi ate ompita Yesu nti no mmanya ebyabaawo n'ebiribaawo vaawo naawe toseka no kino kiri siriasi muko nze no sizo nsagala simaya biki nnaku sookoleke kati bukyo tondanga ngenda singula obugwe bufaanagana mbuti sookoleke bulijjo olinaalongo nyabo abakazi nno muli batujju bino President Museveni byagamba nti abadde bateze ebbomu baafulumye ne bagenda e Congo olabeka oli omu ku bo sookoleke kuva ddi ate kati buzibu ki no first leave around the problem si nti nno bato bakulu ku baana no sookoleke buzibu ki since when nga oli Naalongo on the serious note since when I was 15 years and then ne tusisinkana what happened nga sikimanyangako kumakyo kyokoze omanyi weight yakyo waliyo kyagaza ky'abaana batata abwe abalabirira abaweerera jesi nja abajje babeere balabe bannaabwe tulye nabo olunaku ekibuuzo tumaze emyaka 5 ekigambo kyasiwulirangako naye si bato nti nabenda bwensi nabazaala nkyali muto nga ndi mpola ovuga speed ojja kukuba emmotoka ojja gikuba ekigo kuva ddi wetumiitinga awo kiki ekyagana ekigambo Balongo kyali tekinnatondebwa ku lulimi nti osobola okukyogera kale amazima amatuufu gali bwe gati si nti no bibadde bya bulimba bibadde bituufu obadde babeere bya bulimba tebigenda beera bya bulimba bibadde bituufu nzaala bano abaana naye n'emyaka 15 byantabukako awo mu ssomero era nkula ng'omuntu yenna nafunayo abasajja era woba tewafa wakula tuukira ku nsonga nfuna abasajja nafunayo ngaabo I don't need kumanya abasajja bo bewasisinkana nkubuulira oba lwaki saakubuulira naye nga buli gwe ŋŋamba muno ninayo Abalongo ayomba andekawo anyiiga naye ndowooza nze no kibi okubeera Naalongo kogwe kontomeze nakutomeza ddi tuli happy omanyi kitegeeza okwebaka ne Naalongo nga tomanyi omanyi obulombolombo obufuga obw'okwebaka ne Naalongo olina okunaaba akabombo olina okunaaba ebbombo olina okukola ki kati tuzadde abaana oli wuli wa myaka 5 miramba wabaaki gwolowooza nalina kubeera wano we nalina kukoma wano nandibadde nawamaanyi ki Abalongo bwe banjokya nze abaana bange bajje mu mimwa gyo waki obaleese abaana bakulu abasiniya fo bakoze buzibu ki nfudde nze abaana bali musiniya ne oli mubi oli mubi obusemberayo dda tusobola kukikola ekyo bino basajja betutambula kati let's be open minded bino basajja betutambula nga ngwa ku Balongo bo hey bananga oli mubi nyisekanayo oli mubi ekiri ku mutima gwange tokimanyi ya rabbi kati mba mutambula ki ate baatugamba Abalongo bayita balekawo mu maaka ya rabbi ate toli muzi kumbo nkiina wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe